Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzisiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kale sawa ya mutabizi yabo nkulamusizaako kale sebo ogerako ne kadima ku beat one ne kabogoza mutabizi yecho amanya bakuyitani mukwano tambwali genkopotesha tebagamanyinnyo naye nga gange bakuyita mbwali yes mbwali okay buzibu ki mwana navaawo ko nengendako ebisogo omanyi ndi musoga naye nkuwulira nengenda mu kyalo waliyo bye tugendako wagenda ddi nagenda gwa 10 kati nenkomawo Januari naye nagenda okukomawo ng'omusajja mu nju ndabamu ebikadde mubuuza ngamba olabamu ki obuleego obukadde okay kakati emyezi egyo nga mingi gye wagenda okuva ogwa 10 gwa 11 gwa 12 paka Januari waliyo ki mu kyalo bintu bya ttaka kale ogenda okudda ng'obuleega buli kimu bwekiri mu nju we nalaba akalega nemubuuza ssebo kanaate nga sikako yagamba atya yakangulira nemugamba ongulira otya akalega kano ng'ate n'akakoba akamu kakutuka ne bakatungisaako empiso wakagulawa kaali kakadde n'angamba nakagula mu kikadde 13 nemugamba nedda nkutambeerawo naawe mbadde naawe myaka 7 tonguliranga yadde akaleega sikusanganga biki bino by'okoze ngendo nyumyako ne neiba ngamba baawo asomba n'angamba yasomba ono n'asomba oli abakazi nga 6 naye ng'ate banjawulo ng'aleeta abakazi banjawulo ominamu omwana abaana 3 abaana wagenda nabo mu kyalo nagenda nabo wagenda nabo kati neiba bagamba nti asomba okufaako obufi nasomba kakati aleeta banjawulo wabimugambako nti bagambye osobadde osomba namugamba neyeegaana nagamba muwayiriza kakati buzibu ki bw'oyagala nkuyambemu mbadde njagala gwe oyogereko naye kubanza siva ku biiti ku makya waggulu mande sande mbadde njagala oyogereko naye wayiseewo bbanga ki bukyanga okomawo nakomawo nga 2 Januari nga 2 Januari ye naku zonna ezo wendi wooli abaana bawe wajja nabo najja nabo bonna kuba bonna babesola alekayo yadde n'omu okay kakati omwami ye ayogera ki ensonga azoogerako ki agamba sola aleeta bakazi mu nju era nze sirina na mukazi gwe njagala yadde omu naye nga ssaawa zino mukwatagana n'omwami era tuli awo bwe tutyo sente z'emmere azireeta buli kimu biki ebyo byabireka okuva luwadda mwali mwegasseeko n'omwami era nabeera naye nga sinnabitegeera nga tonnabitegeera kati wayiseewo bbanga ki okuba olwabitegeera ndowooza ne kankugambe nayegatako naye ennaku 2 n'olwoka obitegeera nentandika kuba nali nnoonya ngoye zakwoza mu kisero nensangamu akalega nga kali wansi nengamba ate kano kwolwe nakoma nereero naguno gwaka tonnaba sinnaba kakati kimuyamba na musajja wa safaari akola safaari naku zisinga tabeerawo taliyo ssaawa zino tubeera naye kuba ntya kakati ekisooka kiri kimu nsooka okunenyamukko okuleka ebbanga liwaleka omwami lingi wadde muli mbya ttaka newandirwanya entalo z'ettaka nga bw'ogenda bw'okomawo makaago naligenze naye waffe tewandigenze naye waabwe naye omukyala ng'oli amakaago ogaagala buli kimu mupangisa oba yazimbawo tuli mu kipangisa muli mu kupangisa ebbanga liwagenda ddenemu ekirala oyagala tumubuuze tutya nti ayina abakazi abalala oba yaleetako muntu kyokka ye yagamba akaleega kakoze katya ye yakangulira agamba yakagulira ngoye zidugala eki wakebera ennyumba n'ogyekebejja ke kaalimuko kakaleega mwalimu akaleega ne lunaiti nga lunangamba yalungulira kakati walusanga wadde olunaiti kozi mu kisero kakati bwe yabakugulira n'abuteeka mu kisero nange simanyi oba yagula bikyafu bwalina bukyafu byalinga biriawo nga tebiddugala nnyo naye ngaera olaba bikadde omuntu yabadde amaze okugyambalamu yaŋŋamba lunaiti mbu yalugula na mu ddole yalugya mu ddole balumuguza mu kanaana nengamba yino olukadde alimba zozitonjagala mumanye oba tojala nga ayina amazima oba tayina ina nti oba tugenda kwawukana kuba so agamba nti njawukane naye mmale nzizeeyo abaana mu lubuto lwange sijja tekisoboka kati njagala kumanya omusajja wange amazima oba si kakati gwe muli olowooza otya muli ekintu kigamba kitya era nze guŋŋamba yaleeta naye ate ye aluma wamuloopako mubakadde oba mubaganda bwe bamuki tomuloopangako mugende mwekebeze musooka ekyo kati ekisooka olina sooka kwekebeza nolabe gamba ye talina buzibu ku kwekebeza naye genda akugamba nga bwali bize eva omugamba tugende leero nti tujja sikinaako buzibu newoba oyagala ki tugende naye ndi bize mbwali wangi katukubire ebbaawo twogerekuko naye tulabe
nga bwalabye n'ebizibu lunaiti lwo walwegezaamuko lunaiti ye omusajja waali atya mu nsonga z'omukwano mulungi egamba bado kyamwagala bambi mwagala kubeera ye tata w'abaana bange pozi wanga ndi wa safaari akolako safaari nga takwata sawa zino aba akola kyolowooza obaku wali atuwulira mbwali wangi omwami takwata ate obudde bugenzi ekyo kyetugenda okukola katusooka tufuna ku magezi okuva mbawuliriza tulabe tovaako kuwuliriza kadi mamwe bale kuweereza nammwe okuwuliriza amanya nabufu Justin naye mbadde nteesa omukyalo oyo abigumire abasajja basinga bwe batyo nge siriimu kadi olimba ki enseka gy'osese nabuufu wangi bali tuweereza ne kaboggoza nawe okukibeerako ono kansala tubinda katonya paisi omugejime kakande bombo wetunaddamu ebyo okubuuliriza agende n'ekiriwo bawamwagala bw'onaabuuliriza ennyo zijja mmulema tutabuuliza nga abasajja jime kakande gemanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukwano mwe bali kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid Ngambera Kabowa mwana muwala oyo nze nja mugamba nti omwami we afuneyo omwana omuwala afuneyo basenga be omwami gye yamujja batuulemu boogere balabe ddala ddala omwami akyamuliko omukyala we oba takyamuliko naye ng'alina omukyala yalina okulaga omwami nti akyamwagala n'omwami naye ajja kuba asobola okumweyabiriza haja tiwona nasigadde ne Haji Kasule. Haji Kadima mukwano we walatuweereza amanya jatinamponyiwa ne Kabowa naye nze Haji Kadima kyemmanyi ti omwami yenna buli lweyegaana ekintu aba ayagala mukazi we aba akyakwagala abaami nga takwagala oyo be abekkiririza nagati kale nakikoze naye oyo omwami akyagala mukazi we nze mbadde ngamba omukyala akomewo omutuufu ennyo anaamugjawa nga bonna bwe batyo sikande nga jatinamponye Kabowa bambi akyayagala mukazi we naye kinamaze okulaba ensonga lwaki adagezaako okwegaana aye n'obutatukwata kireka badde awulira yamufuna lulina yamusigala mu kakantu kale mpozi nga nsiibula njagala otegeeza nza omuyimbi yenna abayimbi munkubira ne mumbuuza mbabu nyongera okubategeeza nti studio gye mwagala okulikodingiramu oluyimba studio yange esangibwa wali Kawempe ekirokole tula otusangibwa kati gwe omuyimbi yenna tufiirwa mukisa guno mpeereza ku WhatsApp obubaka oba nkubira ku namba y'essimu eno 0702 ndikodinga oluyimba lwo ne oba gwe mulundi gwo ogusoose oluyimba lwo ndulikodinga ne luvaayo bulungi ddala gwe omuyimbi jangu tulikodinga oluyimba lwo nawe ofuuka owakabi enamba yange y'essimu eri 0702 kale tetusobola kusukako nnyo wano nkomawo n'ekibimba zigenda bera 12 ezookya tubagamba funawo nti mbeere bulungi musula bulungi